Batayagala tukomye oli kukyenda munana katonyeza musanvu era ng'oli mu programu yonna enganzi muwanguzi tawanika. Tugenda maaso n'omuwanguzi waffe mukyala Babirye Janat. Mukyala Babirye Janat tugenda kubanga tweyongerayo maaso naye nga nga sinaba mukomyawo njagala okusooka okuyisaawo ekirango kino Milex Fashion Designing and Training Institute, ssomero eriyigiriza okutunga n'okukola fashion z'engoye ez'enjawulo eri abato n'abakulu, abaami n'abakyala okuva ku senior 3 n'okweyongerayo. Naawe omukyala asigala ewaka jangu mukwano oyigirizibwe ku Milex Fashion Designing and Training Institute. Basomesa okutunga uniforms, culture wear nga gomesi, mushanana kiyindi n'ebirala bridal wear nga changing dresses, flower girl dresses ne gowns. Ate n'abakola intern students abo nabo bayongera ate okufuna obukugu okuyita ku Milex Fashion Designing and Training Institute. Ate nno nga n'abo abava ewala boarding school weeri musobola okugenda mu boarding. Ate n'abadde era nga mwenna babaaniriza era nga basangibwa ku Hoima Road opposite church ya Pastor Bugembe Nansana, oba essimu yeno gy'oba okubako ku 075 55 23 oba 0789880880. Milex Fashion Designing and Training Institute mukwano wejja okubanga obasanga mu kaseera ako akaddako. Ate nno nga tweyongedde maaso teweerabira nti ate Smile Skin Solution be bakugu abasobola okuyambako okulabirira olususu lwo, bajjanjaba ensusu ez'ebika byonna ate nga obujjanjabi businziira ku lususu lwo. Basobola okuzza ku nakyokalayo nga balina ebizigo ebikuza obuto nga bakozesa bibala mu bizigo byabwe. Basobola okusomesa engeri y'okwejjanjabamu olususu lwo. Basangibwa wali ku Parker View Building Level 5 room number 2 oyingirira ku gate etwala ku Hulu Restaurant. Bakubire ku ssimu eno mukwano gwabeetaaze ku note 787250499 oba ku note 7557774794 obuuze mukyala Shakira mulokole ojja kubanga obasanga. Beba Smile Skin Solution bajja kubanga bakolera ddala obulungi mu 2019. Tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe mukyala Babirye. Teweerabira nti Prosper Junior School Day and Boarding be bakutuusaako programu y'eno enganzi muwanguzi tawanika era nga wetwogerera Prosper Junior School lisangibwawo ku Kyennabweru ekikukyennabweru awo okulira n'ekisaawe era nga mukwano basomesa abaana mu bukugu nno ddala kubanga abasomesa basomesebwa ddala bakugu. Ate era nga omwana okuviira ddala ku ddekeya ku myezi 6 ebyokuzanyisa weebiri abasomesa balungi ddala abasobola okulabirira omwana ne bamukuddiza akawungeezi naawe ng'osiimye mukwano abalungi gendawo otwaleyo omwana wo. Mukyadde teweekwasa nti ate ngenda kukola ate omwana ntawanya ate sirina mukozi ganyogo munene nnyo ogwakuleetebwawo ku Prosper Junior School. Ate n'okweyongera maaso ku baana bonna aba primary ebisulo birungi ddala ebyabawala n'ebyabalenzi badde omufather badde omumother batwaniriza ddala mu ngeri ey'enjawulo. Abaana ne batraininga mu mpisa n'omuzadde ze wandibadde oteekamu omwana ng'ali ewaka n'akomawo nga wanjawulo ddala. Teweerabira nti essomero liri ku musingi ogw'okutya Katonda ate era nga n'ebitone by'abaana nabyo babitunuulira mu sports, mu swimming, mu kuyimba n'ebintu ebirala bingi ddala. Ate gwagamba nti omwana n'atambula ati avaani weziri mukwano omwana zimugira ddala ewaka ne zimuleeta ku ssomero ate ne zimuzaayo. Bwetyo nno bwe tugenda okubanga tutambula era nga teweerabira nti olwaliro wenjogerera bakyagenda maaso nga registration egenda mu maaso era nga headmaster gyali wenjogerera ku ssomero lino era nga bakulindiridde registration. Bajja kubanga bakubuulira byonna sente era bajja kubanga bazikunyonnyola ebisale ejja kubanga obisobolera ddala kasita omwana we yagala asomere mu ssomero geno muteeka ku musingi ogenda okumuyamba mu biseera ebijja mu maaso. Kale nno mikwano abooluganda katweyongereyo mu maaso naye nga bakulindiridde awo ku Prosper Junior School Day and Boarding. Katweyongereyo mu maaso n'omuwanguzi waffe mukyala Babirye Janat. Kakati Musumba tutandise okusoma mukama lwakuba nti babango mukulu wange ono mukulu wange eyandeeta wano
yali alokose kakati nga waliwo kyaki gye yantwalangamu ekiro mu bwegayirizi kakati ekyo kyanyambako okukomyawo ku magezi gange kakati nakato naye yamala nagendayo kubanzikira lumu twetwalayo kofeka omukulu wange azeeyo kuba yali mu institution ng'ate asomera wala kakati netutandika okusoma mukama nga netutandika naye nga ewa wetubeera ne mukulu waffe kuba kusaba ate tutuusemu eri baabasheeka tulina okukola ki okusaala anti tulina ofuna school fees akati nga tubigatta naye era ekyomusaalo kyatuuka ne kirema kakati netutandika netusoma tutuuse ababadde abaafuna ziri 60 tutandise 50 tutandise okukka naye baba waffe yali atwagala nnyo oyo mukama amuwa omukisa ng'atuzaamu amaanyi ng'aye bw'alaba ripooti nga tanyiga ng'agamba luli mwafuna 58 gwe n'ofuna 50 zino 5 kakati oluddako mugenda yitawe muti mukama n'aba wakisa siniyafu netugimalako nga nze nfunye second grade naye twafuna max zezimu nenakatola kuba nti ye ate yali mu third grade era abasomesa bakyewuunya nnyo kubanga twasomanga babiri nga ffe tuba tuweze engoye musumba nga tuba mu kudisikasinga kuba obulamu tebwali bwangu bwe twali tubeera ate ndowooza mwali mulabanga mugenze muli kale ate nga tulabe ne ku bantu abali kibuga omanyi woba eri mu kyalo tolabako naye bw'olaba ku muntu asomyeko eno mu kibuga akeera n'akola netutandika okwegomba kakati netusoma netumala senior 4 kakati mulamu waffe n'agamba bano abaana bajja kugwa senior 6 abaana tubatwale mu nviiri neŋŋamba nedda nze njagala kuwa mirimu gya ofiisi ekyenviiri kikomyewo nze bangambye kola kyalaani ye bamugambye kola nviiri musumba neŋŋamba kakati ate nze omuntu abadde amanyi nti wali nsomose nedda netugenda ne batugamba tutwala mu nviiri nze neŋŋamba nedda netugaana baba yalina tutwaleko mu kyalo maama atukole ki atubuulirire munange maama n'atugamba tewali kyakukola kubanga munange baba yali asobola otuyambanga ne mukulu waffe mwennyini yamuweerera ku diploma kwegamba nga tetulina option mukama w'omukisa omwami oyo kakati netugenda ne batutwala mu kisulo olw'embeera ezaali ewaka zaali mpanvu nnyo ez'abalamu zaali mpanvu nnyo musumba kakati baba n'asalawo kuba yali twagala nnyo nga waakiri ye alema okulya ng'era bw'asangawo embeera mulamu ng'alina kyakozeewo nti oba abamya emmere ng'agamba baganda bange lwaki obawadde akawunga ng'ate baava mu kyalo nga bali akawunga nze akawunga nkaagala nnyo ng'akwata omuceere ng'akukwatinga gwe mulamu onyiiga kuba yali atwagala nnyo kamala mulamu abatamanyi bwe muze muguluba kuba baba yali amanyi obulamu bwonna kakati nga ne we muba mufunye obutakkaanya nga teyatukubako baba waffe nti oba wadde atuyombese yatutuuzanga n'atubuulirira wadde nti mulamu yaloopanga bingi nga newaba yayokeza esaati y'abaaba agamba oyo yagigolodde obulamu tebwali bwangu naye mukama n'atuyisaayo kakati tuli mu kyalo batubuulirireko tukirize tugende tusome enviiri ekyalaani n'enviiri kakati nze neŋŋamba nalina ndaba pasita Tom abantu bagamba mbu omuntu bwemulabye emyaka ng'ali ku lubalaza ng'atunga kyalaani oleetandisa omuwuliriza nkiwuliridde wano ngazze kakati nange abo abakyala nali sibaagalira ddala ababeera ku lubalaza nga batunga ebyalaani ekyalaani nakisomako weeks 2 nenziruka nakato gyali mu nviiri kubanga yali azaagala kakati nze natuuka ku ssomero nga courses ziriko tekuli gye njagala nze nali njagala professional courses ate zino eziri eri kakati mukulu wange n'agamba baabi tofaayo kubanga gw'oli mugezi nze nja kuweerera kuba nakato baali tebakwatagana ne mukulu wange nakato alina effujjo lingi kakati naŋŋamba tofaayo nja kuweerera mukama n'aba mwesigwa neŋŋuma nemmala enviiri wetumala enviiri neŋŋenda nafunirawo omulimu waliwo omukyala yali wamaanyi ku kyaki kubanga twali mbakatuliki kakati nga mulina okusaba byatteeka kakati omukyala eyali abamu ku baali abamanyi mu kereziya eyo nannonda ŋŋende mu saluuni ye nga nnene nnyo
mbere nga njimanejinga nga bwensiba n'enviiri. Kakati bwe twali ku ssomero nga sinaba kumaliriza ne wabaawo eyajja n'ampa amagezi nangamba waliwo genda ebweru. Nangamba gwe tolaba nti wogenda n'okolayo emyaka gye ebiri. Kati nze nali nagamba mama wange okuva obuto ndi kuzimbira kalina. Kakati nga ndaba wengenda ebweru mu butuufu nja kuzimba kalina. Ndabyeko abaliyo ne bafuna amapoloti ne bazimba. Akati nange nenjoyininga group. Sirina sente sirina gwe ngambye noku. Naye Mukama yali wakisa nga waliwo obuboyi nga nkuulayo nefuna transport anantwalo obufaananyi biki bye beetaaga. Kakati Musumba ekyembi ekyaliwo tugenda batukebera omusaayi. Kakati nze Musumba bankubako ekirwadde nga sikiwulirangako mbwe hepatitis B. Musumba twali ku Makayi Plaza. Naye Musumba okutuuka ebweyogerere ku ssomero tekyali kyangu kubanga bangamba hepatitis B alinga sirimu era bamira ARVs. Kakati nze ARVs nali sizirabangako bukyangambaawo. Kakati ne bangamba ngenda okunfaminge nenkubira mukulu wange kuba yali atwagala nnyo ng'abaaba naye mbadde nkoba ku bino wadde saabagamba. Naye bangambye nina obulwadde bwe buti naye mbadde nsaba ku ssente ngende neekebeze bulungi sibitegeera nze sibimanyi. Baaba yali mwesigwa nampeereza ssente kuba yali atwagala nnyo. Musumba netuka ekibuli nga kituufu bangamba navaayo nga sibitegeera. Ngesuubira nanditadde mugenda wa bweru. Hepatitis akujje. Hepatitis B abisazizaamu. Kumbe Mukama ndowooza nga nnoonya. Kakati nebyo ne bibeeraawo. Hepatitis B mukulu wange oyo olwo afunye omulimu omulungi naye nga yaasaba. Kakati ye mukulu wange yaŋŋamba mbu yansanga nga bw'otunulako ng'okaaba ng'amaaso gayiro. Kubanga mbu webagamba bwe sayini za hepatitis B ng'enviiri zisenyuuse era bwe yandaba mbu yeekanga kuba yaŋŋamba jangu onsange wano ku Shoprite. Kakati ne musanga yampa ssente omusawo dokita waliwo dokita dwaliro sijja gyogera yatusaba $600 okumpa amakerenda ge yatuwa ARVs naye nali sizimanyi era nze nali nzimira kyere nga ne wemba mu taxi nga nekwatira akakebe kange nemmira. Kati ndowooza abanda bange be bagamba akaana akato kano akamira ARVs naye eri ku saluuni gye nali nkola ng'era nze mmira kyere. Nagenda olaba boosi takyanjagala ndowooza nga naye atya. Kakati nno baaba atupangisiriza ennyumba ne muganda wange ekireka. Muganda wange ye n'agamba ng'alina ababoyi ye ne yeefumbiza. Kakati nali sibeerangako nga sirina nakato kuba nali mwagala nnyo wadde yali mulalu nga nkuba naye nali mwagala nnyo. Kakati nengattako hepatitis B nakatandese mu nyumba ekireka nze ebintu by'amabaala mbitya nze nti abatamiivu bwe tubeera wonna weetolodde mabaala ye nga akugamba nze katuuka nkuwerekereko ne bbaawe eyo gye yali. Kati nagendangayo nfuna ekyokulya ewuwe gye yali yeefumbiza. Kakati nga balina okumperekera ne banziza ewaka neebake bo ne bagenda ne bakuba ekibaala. Nze ng'obulamu bw'ekibaala Musumba sibumanyi. Jukira nina ebirowoozo byange mmanyi ngenda kufa. Hepatitis B bangambye afa atta bw'okuggyako ng'omize doozi omize emyezi 5. Mukulu wange yangulirako obukebe 2 omusawo yatuggyako $300 buli kakebe. N'atuwa n'amakerenda agadala mbuga protecting ekibumba kiri kiremefuna buzibu obwo. Kakati Musumba nemmira eddagala akakebe akasooka ne kaggwawo. Naye mukulu wange kati nakati oyandika mu nyumba nalwala nzijukira nagenda okuwulira nga sikyategeera. Kato kange kaali kanjagala nnyo akakalenzi kaali mu P6 ebiseera ebyo ne kajja kabeere nange. Kakati ngeri tekagala beera ye wannakato nga kanjagala nnyo. Kakati nga kekankuuma naye nayita nakato nalimva namugonge wa baaba kutwalayo akaana ako kalabe ku baana ba baaba. Kakati nakato ne muyita ajje ansalizeko omwana oluguudo nga sisobola na kusala kkubo. Yaŋŋamba sirekaawo nyumba ya bba wange kubanga sirina kisumuluzo. Nakato yagaana okujja okunnonako. Nasaza omwana omusajja yajja nankwata ku mbutufu nali bubi kubanga ati mukulu wange yaŋŋamba nti wali ng'ogenda okufa.
musumba bantu ekiro ekyo nemba bubi ne bantwala enaggulu kakati no nakato yagana okumperekera neki ne mu ddwaliro kubanga yalinayo ne interview omulimu baawe gwamufunidde ekyali wajjala gwagenda okukola musumba nalinayo boyi nange nemukubira ne mugamba yamba ontwaleko enaggulu nange nenjukira omusawo yali yampa eddagala kakati nga nina okumulaba mubulire embeera gye ndimu ngoba ngamba kiva ku makerenda kakati netugenda ne kato kange mukama enaggulu bambi byali bibi nnyo twavaayo nga mukulu wange yajja n'abatabukira tebatukolako ng'ate tusasudde ne private netuvaayo bantwala ekibuli musumba naye nagenda okudda engulu nga obudde bukyanga ndi ku cupa kubanga mukulu wange ngamba nti no bantwalira mu ambulance okunzija wansi okuntwala mu wodi bantwalira mu ambulance nali bubi nnyo egamba okugenda ebweru kyakuyamba okutegeera obulamu bwo tobagenda nti ngenda sanditegedde kindiko kikuliko kakati netutuuka nenva mu ddwaliro mama yajja nanzijanjaba nensalawo mbeere kubanga mukulu wange yali yapangisa ennyumba erubaga kakati we yali agenze ew'omwami n'agirekaawo ng'agamba eno ennyumba n'ebino ebintu byabaganda bange kakati nentandika okubeera mu nnyumba eyo era wenkyabeera mukulu wange mukama wamuwa omukisa kakati nentandika obulamu netandika obeeraawo naye mmira eddagala naye mukulu wange yaŋŋamba eddagala eryo litandika olikweka saategeera ki yali ategeeza kakati nange netandika okuweka eddagala nga zikyalimira kyere naye omusawo dokita yaŋŋamba eddagala eryo liveeko tolimira ogenda kutereera nze nga simanyi kiki musawo kye yasinziirako ekibuli kakati nemmira eddagala naye wendamala mu akakebe akasooka mukulu wange yantwala ku kyaki gye yali asabira omusumba nansabira kakati twalina ekyoto bambi naŋŋamba kati n'awandiikanga obulwadde obwo netukyerotolola ng'asaba ng'awandiseko oba obulwadde obwo ng'abusazaamu nebaza mukama nagenda ku Ebeneza musumba nga sirina hepatitis B ku lw'ekisa kya Katonda akalulu netukaddiza Katonda nga sirina hepatitis B kubanga mukulu wange bamugamba Ebeneza yesobola okukebera endwadde ezo musumba nava ku madaala nga mpunze okukirirawo ku shuwa house nga sikyabitegeera nempona hepatitis B era ekakeba akalala saakamira kakati mukulu wange omulala naye ng'alina agoba ku byebwera oli omulenzi kyekimu kye bamugamba ng'amaze n'okuprocess nga bamugamba olina hepatitis B emizimu bajyabakeera bukeezi musumba n'oyo mukulu wange naye ne bamufunira eddagala n'akola ki n'atandika okumira ye saategeera oba yaddayo neyekebeza nga talina mwamujja mukyala hepatitis musumba simanyi mu bitoogo musumba simanyi kuba ye mukulu waffe teyatema kitoogo kakati netujja nga olwo njukira enviiri nzimaze mukulu wange n'agamba naye kati gwe kweza enviiri z'omanyi mbadde njagala nkutwala okuguke nantwala mu Gazalandi nasasula ssente bankuguke olwo wayatula obulokozi olwo nayatulako obulokozi eri wapasa Namutebi nga tukyali eri ewataata emasanafu kakati ate nga waliyo n'okusaala kakati weyantwala eno gye bansabira hepatitis B era nenjatula awo nentandika okusaba naye nga sibyagala nze nga ntunula ku budde nze nga kasita ntuuka mu service ntandika kakati oyo musumba agenda kumalawo buti tuddeeka nze nga njagala kudda waka nga sibitegeera olokose lwabali ndokose kubanga mukulu wange nina okubeera naye nga ndi mulukuli kyekyaliwo kakati nga atunonanga tugenda ku kyoto ekiro ng'olumu tumulimba nali nfunyeyo roommate mu mukwano gwange oyo Mase mukama muwa omukisa kati nga oyo gwe tumulimba ne tumugamba tugenze ku kyaki kasita tugamba nti ye tagenze nga tusanyuka nga tuwebaka kakati bino ekiseera nekituuka Gazalandi nenvaayo bulokole bw'abaaba yabitegeera nga bwagamba tusabe nga olumu nga zo tulabako n'asula nagamba tusabe nga nze saagala kubanga n'ebigambo nga sibirina ate nga yasaba nnyo tamala ate nga nze otulo tunnuma kakati netubeeramu obwo obulamu
naye nga njagala Katonda era ng'ebyebbala nga sibyagala ng'era abagenda okirabinga nga sibyagala naye nga ntandise okwagala Katonda naye nga sibitegeera. Kakati ne tujja nenva mugazala nenfuna omulimu najja nankumbi. Mukama olwo atandise okunteekako feva. Mukulu wange nga njagala okamala nze nga musumba sifumbisa manda nga gaasi yamusasulira kwagamba ng'obulamu bulungi. Obulamu bw'emimwanyi. Ekisooka nsaba mukulu wange nga ayagala nnyo bw'oba osabawo nga tuli ba mukwano. Osumba nga mukulu wange ashopingira era ne kati akyakikola Mukama omukisa. Nze nga sigenda kugula muceere ng'agenda n'abishopinga n'abireeta Mukama omukisa. Ate nga mulenzi. Muwala ono mukulu wange ye muwala oli ewoli baba twavaayo kasita twamala enviiri. Kakati netutandika nengende najja nankumi ntandika okukola. Mukulu wange naŋŋamba baabi ebibbo bino tulabanga bitusibye tetulina kye tukwatako kubanga naddamu nengoba ku byebweru musumba. Batubba oli yatubba nga tulinga basiru. Yatubba obukadde oba bwali 2.5 nga mugo bagenda bweru wabuda. Ate kati olwo biri byafa kakati ate tufunye ebirala byagenda Oman. Bya muntu si company ne batubba. Kakati we batubba mukulu wange n'agamba bino bibbo by'abalongo bye butusibyeko ki obusibe. Ebibbo byo watambulanga nabyo byabeerayo mu kyalo. Byabeerangayo mu kyalo era bwe twagendangayokko nga sinaba kulokoka kutandika genda mu kyaki nga maama agamba oba ogenda sooka ofukamire n'ogenda n'obagamba mu nkulembere okutte ebbombole n'olweza. Ng'abalongo be bakulembera. Kakati musumba ndi najja nankumbi nkola mukulu wange naŋŋamba kakati olaba oti ebibbo bino wetubijjayo ne mugamba ho neŋŋamba maama nomanye kubira mama esimu. Maama notiifa alabika ayagala tutwala ebibbo by'abalongo naye nze sirina gafa. Batugamba mwe mubyokya balongo bafa. Olwo nukoze olugambo mukulu wange teyakitegeera. Mukulu w'omulokole ye mulokole nange ndi mulokole ngenda mu kyaki nenkola ki nensaba naye nebyensaba bagamba kawula simuwulirangako mmanyi kawula naye nga simanyi kyekitegeeza. Tukutula ne tusaba nze nga simanyi naye ng'emisota gingoba ng'abasajja baagala okundeepinga mu birooto. Nze nga musumba ne bwenzibirira bwenti nga ndaba misota. Kakati mukulu wange bwangamba ekintu ekyo nasooka nempyanga olutiko lungiye. Kakati n'amalirira lwamalira nanga baabi mbadde njagala agendako mu kyalo teyaŋŋamba nti kiri kye nakugamba kye tugendako. Yafuna akabenje n'amenyeko eno shoulder joint nekutukamu ng'olwagenze yekka. Yafuna akabenje ng'agenda ku mulimu ategese nje agenda abibbeyo. Kakati nagamba banfune special ebibbo ebyo nina obijjayo wadde nfunye akabenje ebibbo nina okubijjayo kuba yali mu malirivu. Kakati ye yabuulirako no roommate wange kuba ye yali mulokole kuva buto. Ye yamubuulira nti nze ngenda kubba bibbo naye oyo baabi ajja kugamba maama kubanga maama wange nze nga buli kimu nebaza Mukama kati mwoyo omutukuvu gweŋŋamba buli kimu. Naye lulinga maama newe kibaki newe mba nafunya nkwana newe kibaki nga mama gwe mbulira. Mukwano nagwo mulungi okubeera n'abazadde osobola okumweyabiza. Kakati nangamba omanyi baabi kakati naye nge kakati nangamba tugende tujjeyo ebibbo. Niyambulira nti tugende nawulira nga olutiko lungiye nasula seebase. Jukira yagudde ku accident kati nga nze nina okumujjanjaba. Baali tebabasomesezza ng'omaze okulokoka ebintu ebijja bitusiba. Ekkanisa zaffe ziri endala tezisomesa musumba. Twali tetukimanyi. Wali tokimanyi? Nali sikimanyi. Kakati naye nga bwe ndoota ebirooto ebyo nga ŋŋambako mukulu wange ng'era yaŋŋamba tugende wa pasita atusabire nga pasita atusabira. Kakati netukola ki mukulu wange nangamba tugenda. Mukulu wange akakodo ke yasooka okuntega yanzijako amasimu. Esimu yange yaginzijako oleme kubira maama. Kakati nange natula mu taxi namutuula wala. Kakati netutuuka netulinnya boda
kubanga waliwo akatemero ne tutuuka ewaka. Kakati mama yali yaŋŋambye nti alina olukiiko lw'omwana owa P7 oyo omukulu omulenzi atuddako nga bwe yaŋŋambye. Kakati ye mukulu wange n'agamba kakubi. Kakati ebibbo wano mama waali mu lukiiko wengendo bifunira. Oyo baba mama yali amuzaala. Ye mukulu waffe mu maama. Kakati tutuuka ewaka. Mama ali mu lukiiko wakati wali muntu ekisumuluzo we twakiteekanga okuva edda wekyali ku lw'ekisa kya Katonda nakiraba. Kakati tutuuka wansi w'ekitanda nga gyebiri. Baba wange mukambwe katampiseemu empi. Yaŋŋamba toddangamu okunoonya, jjukira yandabirira ndi mu bulamu bulungi, nfumbira ku gaasi. Nakaaba amaziga nga kakati wano nno lubaze. Yategeera nti gwe wagambye maama. Ye naye nga maama saamugamba. Kakati ndowooza ye maama engeri gye nalina mubbirako kedda yakimanya nti ono kazze kubanga mukulu waffe yali amaze emyaka mingi nga tagendayo. Kakati n'amanya ono kaze alina ensonga n'abikwata n'abikweka. Naye nagamba Mukama nafukamira ne mugamba Mukama kati eno kino kyendiko gwakisobola, njagala ondage bw'obanga gwe watuleese, njagala ondage ebibyo bibiri. Mukama yali wakisa ngendo tunulawo nti waggulu ku bitanda bw'abaana nga waliwo ekisawo bitwagendanga nabyo kutwaliramu ebintu nga tuva ewaaba tugenza obbalaba nga mwe yatadde ebibbo. Mu kisawo ekyo mwalimu n'ebitabo ebimu ebyali ebyaffe ebikadde. Kakati ye mukulu waffe jjukira yamenyese eggumba yasitula busituzi kisawo, naye musumba nakwata ku bibbo nawira nga amasanyalaze gwe gakubye. Namugamba siddamu bikwatako, yawalula ekisawo. Kakati ne ŋŋamba kakati wano nina okukola pulaani. Ne mugamba omanyi nze mpa transport, nze ngenda bagamba gw'obibbye kubanga bwe tunagenda babiri. Yaŋŋamba saagala bakukyawe nga nze kubanga bankyawula obuloko kuba bamukyawa nnyo okuva ewe yalokoka. Kakati naŋŋamba saagala bakukyawe nga nze tukoze tutya. Ne muganze kansigale mpa transport. Nenteeka nali nyambadde empale ebiseera ebyo Mukama nga tannaŋŋaana mpale, nenteeka akebiri kange ku mpale. Bonna baabutwala n'akatuuka bakatwalira akabbo. Kiri kimu ffe tuli Baganda naye ab'ebuvuma abavuma tebasiba ate nga bano Abaganda mbu. Kakati netukola ki netugenda byali wamu ekibbo kyabanga kimu. Kakati mukulu wange n'asitula ekisawo yadduka nga n'ekitundu jjukira emyaka mingi nga n'amakubo takyagajjukira. Kakati nze nange nenva emabega nga bwe ngoberera, bwe ningiza nga nkyamulaba nga nnyimirira. Bwe nalaba nga afunye yasooka n'afuna boda yasooka n'egaana agigambye ntwala ku Nairo kubanga tukozesa nnyo okuyitira ku Nairo. Owa boda bagamba oyo atwala biki kubanga tebamumanyi nga walula nebagamba atwala mutwe gwa muntu n'abagamba nze ntwala bibbo by'abalongo. Obalaba ebyo bawulira naye nga abantu tebakyamujjukira kuba yali amaze emyaka mingi. Singa naliko baali bagenda bimujjako kuba nze baali bamanyi. Kati nze nange nayimirira neningiza bwe yafuna boda Mukama yateekawo boda eri omusajja nga mulokole tamanyi gye yava kuba yamutwalira nabwereere mpaka ku Nairo. Kakati boda eyo n'emuddusa awo nange we nakubira enduulu. Walalalala oyo atwala ebibbo agenda kubyokya agenda wa Pastor Kayanja nga nange nefula nti sibimanyi n'obulokole siri mulokole kuba mukyalo nze nali mbagamba nze siri mulokole kubanga waka nga wolokoka nga bakukyawa. Oyagala protection. Njagala protection. Kakati naye nga nze akantu kange nkaluse mmanyi kiwedde. Kakati nenziruka ku ssomero maama we yali. Maama taliiko ku radio. Simanyi. Kakati nenziruka ku ssomero ewali eri. Nenziruka ku ssomero ne mugamba mama lifa tutte ebibbo latifa abitutte naŋŋamba bannange omwana nzise. Nadduka 10 naye n'akwata ssente yayanawo akasente. Kale musuuba.